Hello everyone, good morning. Muli mutya basebo ne bannyabo. Mwebale jonna gye mutuusaako engalo. Nze Nnaalongo Nalubale nateera nzize. Tutandika okulaba era nsinzidde wano ku lusozi lwaffe ekiwa Mirembe. Awagabirwa emirembe ebugava, awagabirwa buli kimu, awagabirwa emikisa, awagabirwa obuyinza, awagabirwa ekitiibwa, awagabirwa buli ky'owulira nti wandyagadde kikugabirwe wano Essese. Mu kitundu kyaffe kino eky'okwezuula kye tutandise, tugenda kutandika kulaba mpisa ki ze tuteekeddwa okukulaakulanya mu ffe tusobole okubeera abantu abeenyumiririzwamu era nga naffe tweyagala nga muli tulaba tusaanidde. Eriyo empisa ze twaliise mu Luzungu habits, emize gye tubeera nagyo nga gitulemesa obulamu, naye tuzze tugiraba emabega yonna mu kwezuula, ne tulaba okutya, ne tulaba okwetya, tulaba obukyayi, okwenenya, okugwesinza, ensaalwa, obusungu, okwemanya, obutasonyiwa. Kale ebyo byonna tuzze tubiraba era ne tumanya nti eriyo n'abaŋŋamba maama nze nali simanyi nti obusungu kika kya bulwadde nti oba buyinza okuba nga buva ne mu mpewo. Kituufu, ebintu tubeera nabyo nga tetukola ki? Nga tetubimanyi nti bye bimu ku bitufeebya okutuzza emabega. Kaakati tugenda kutunuulira tulabe ate empisa ki ze tusobola okufuna ne tuba nga zitwongerako okugenda mu maaso. Olwaleero tuzze n'ekigambo decision, okusalawo. Decision eno esobola okubeera skill, kwegamba n'otendekebwa ntendekebwe, naye ate esobola okubeera habit, ne gufuuka muze gwo ng'osalawo. Okusalawo kye ki? Okusalawo kwe kubeera awo n'ogamba nti kino ekintu kye ŋŋenda okukola, n'okola okusalawo okwo. Twesanze ebiseera ebisinga obungi nga tetusalawo, n'obeera awo ng'ofunye emirimu ebiri naye ng'olemeddwa okusalawo guliwa gw'oba ogenda nagwo. Kye njagala mumanye nti okusalawo kuno kwa mirundi ebiri. Eriyo okusalawo kwe bagamba nti kulungi, n'ebaawo n'okusalawo okubi. Okusalawo okubi kwe kutya? Okusalawo okubi kwe kukutwala mu mitawaana. Ffe batuyita bagezi, naye lwaki batuyita abagezi? Kubanga bwe tuba tukola okusalawo kwaffe tubala. Bw'oba onoosalawo bulungi olina okuteekamu ebibalo. Kubanga eno ensi kazannyo, mugenda ne muloota nga musamba emipiira, muzannya emyeso, mukola ki? Naye baba bakulaga nti ensi kazannyo, ozannya nzannye. Kati bw'oba oli muzannyi olina okubala, obala moves n'omanya nti kati mbaze moves zange nga ekitone ennyo 3 mu maaso. Bwe tuba tunaasalawo obulungi, ekyo oteekeddwa okukikola n'omanya nti bwe nkola ekintu bwe kiti kigenda kuvaamu ekintu bwe kiti, kinaavaamu bwe kiti nja kikwasaganya bwe nti. Bwe nnakikwasaganya bwe nti ate oli gwe ndi naye ajja kukola bw'ati. Kati ye bw'anaakola bw'ati nze olwo ndyoke nkole bwe nti. Olwo n'oterekayo n'empiki yo ey'ekyama y'Omuzungu gy'ayita plan B. Okusalawo kuno kukulu nnyo mu bulamu bwaffe. Nnyo, nnyo, nnyo. Eriyo abantu mu nsi muno nga buli ky'omubuuza agamba simanyi. Gw'omanyi nga ye talina kyasalawo.
nga ne bw'omubuuza ogenda kulya ki kye munaaleeta. Iye owaaye ogenda kwambala ki ky'onompa. Nedda tuteekeddwa okuba nga tulina ekyokusalawo, kubanga buli kiseera tuba tulina ekyokusalawo. Kaakati kye kiseera tutunule mu nsonga eno era tutandike n'okugyeyigiriza. Yiga okusalawo, tandika okumanya biki ebirungi eri obulamu bwo. Ekigenda okusookera ddala okutuyamba okusalawo obulungi kwe kwezuula kuno kwe tuzze tutambuliramu, ne twemanya ffe baani. Bw'omala okwemanya nti nze ani, n'omanya nti nze Nnaalongo Nalubaale. Ekyo kituufu. Nnaalongo Nalubaale olina ku baana nti ye nazaala abaana, kati ng'enkeera muwala wa Nnaalongo andeetera omusajja mutabani wa bishopu eri mu bafaadha oba kale mu bakristaayo. Kati nga mu kumundeetera aŋŋambye n'okuŋŋamba nti maama njagala olabe omulenzi wange oyo onsalirewo olabe ombuulire amazima. Kati nze nja kutunula mmanye nti omwana wange newankubadde oyo omulenzi amwagadde nga nabo baagalana, kituufu naye tebajja kusobola kubeera bombi. Lwaki? Kubanga nnyina ali mu nsonga za byabuwangwa, mu bufunze bamuyita musamize. Ne bwe banaaba bamukkiriza afumbire omwana waabwe, ekyo kye bajja okumulangiranga entakera. Obulamu bwe tebujja kuba bulungi eyo gy'akoze eki, gy'alaze. Kati awo w'osalirawo. Kwe nga kyengezaako okubalaga nti sooka omanye gy'olaga nga tonnakola kusalawo kwo. Teekawo kye bayita mu luzungu goal. Ekiruubirirwa kyo ki? Mu bulamu buno ekiruubirirwa kyo ki? Yaba ng'olina ekiruubirirwa oba ggwe obeerawo bubeezi. Kubanga bw'obeera musajja, nze naalirabye ng'olina ekiruubirirwa ekyokuba n'amaka. Owase omukyala muzaale abaana bammwe. Okuzaala abaana bammwe nga mu baana abo oyagalamu n'omusambi w'omupiira, gwe wali osamba obulungi gw'otasobola kutwala mu maaso. Essuubi lyonna olitadde mu mwana. Gwe tewayambibwa naye ate oyagala kuyamba mwana wo kubanga okimanyi mu buli ngeri olina okuzaalayo omusambi w'omupiira. Kaakati ng'otudde mu maka go oyagala ogende okuweza emyaka 4 ng'oguze emmotoka yo esooka. Emmotoka eyo ejja kuba ekuyambako mu mirimu gyo egy'obusuubuzi. Bw'otuula bw'oti olaba ewakaawo ng'olunda ente kubanga owoomerwa nnyo amata, ate ewaka ewammwe gye wakulira wakula olaba nga balunda ku mbuzi zaakusanyusanga nnyo, kale nazo oyagala olundekokko, kyonna ekifaananyi kya wakaawo okiyina. Kati bw'oba okirina ekifaananyi ekyo ekya ki ky'oyagala okubeera, otandika okusalawo ng'okusalawo okwo kukwolekeza eri ekyo ky'oyagala okubeera. Kati singa bukyenkya ne weesanga mu mbeera ey'okuba ng'olina abakazi 3 ng'ate bonna obapangisiza, bonna obalabirira, ate mbu bonna obaagala, weebuuze kikutwala gy'oyagala? Omulimu gw'okola onoosobola okufisa ssente ezisasula renti ow'emirundi 3, olabirire abakyala abo ab'emirundi 3 sinakindi n'abaana baabwe, olwo ofisse n'ezizimba osobole okugenderera ekiruubirirwa kyo ky'ogamba nti ky'oyagala? Tosobola kugamba nti ogenda kukola okusalawo ng'okukola okusalawo ng'olaga wa? Towards what? Amakulu nti sooka omanye ekiruubirirwa kyo. Oli mwana wa buwala, oyagala ofune omusajja akuwasa empeta akuteeka ewaka, kye kiruubirirwa kyo. Kati nno tandika okulaga nti oli marriage material, so si misege material. Oba okitegeera? Otandike okukola okusalawo okwo nga kukudirectinga eri ekyo ky'oyagala.
omanye nti obanze bwe mba clubbinze ebeera once in a while. So si kubeera muzindalo gwa kiraabu nti bw'otobaayo kiraabu tekuba. N'olwekyo obeereyo okuva Monday paka ku lwa Sunday oli mu kiraabu. Kyokka oyagala kubeera mukazi mufumbo. Nedda. Era bw'ofuna boyfriend gwe mulagirewo, gwe mulage omugambe nti kati olaba ssente ezo ze tubadde tugenda okutwala mu kiraabu. Kati Monday ku Lwokubiri, ku Lwokusatu, ku Lwokuna, ku Lwokutaano tetugenda ku kiraabu, tugendeyo ku Lwomukaaga akawungeezi, ku Sunday tutegeke tusobole okukola ku wiiki. Tandikirawo okubeera constructive kubanga oyina ekigendererwa kyo gwe ky'ogoba era decisions zo otunuulira kigendererwa kyo gy'otambula olaga. Kati ekigendererwa kyo kitwale ng'ekitaala ekikugayidinga nga kiri mu maaso eri gy'olaga. Kitunuulire, weetunuulire w'oli, weebuuze am I in line with my light? Ndi mu kkubo lye limu n'ekitangaala kyange? Buli lwe weesanga nga kikukubako kibegabega kyokka oba kikukubako hips zokka, manya ovudde mu kkubo, komawo mu kkubo. Omwana omuwala marriage material, oyina abasajja 6, okyanga bakyange. Ddala ddala ani agenda okwevaamu okwetulisizaako bbomu nti akuwasa? Kubanga mulaba abasajja abo yadde mubakyanga ne muyita abagezi naye nabo baba bamanyi naye olw'okuba munnaye aba akwagala. Manyi laavu eringa virus eyingira omuntu aba takyategeera bulungi mu senses ze. Kati ye bw'aba akwagala ekyo kyakulembeza era aba alina essuubi nti ojja kukyusa. So the decisions we make. Wasalawo ofune omulimu. Omulimu ogwo ogukuŋŋaanyemu akasente k'ogenda okugulamu ente eyo ogiteeke ku luggya bagirunde ng'eno bw'osigala okola. Naye in the due process ng'okyakuŋŋaanya akasente ako waliwo azze akusomera ddiiru efuna. Naye weebuuze kye kimu ku bigendererwa byo. Akuleetedde betcoin zifuna era bw'oteekamu ofuna nusu ku nusu. Sooka weebuuze mu bye wali opulaaninga betcoin yalimu. Betcoin bw'aba teyaliimu, sooka okole kino kye wapulaaningira okukola. Mugambe nti sente ze ndinawo zo za nte. Kati bwe mmala ente eno ngenda tekuŋŋaanyiriza ki? Eza betcoin. Abaganda bayina olugero olugamba nti ogusula gukuwa empoza. Ekintu ekyo tekyapulayinga ku misango gyokka, wazira ku buli kye tukola. Buli lw'otwalamu obudde okulowooza, ebiseera ebisinga okola okusalawo okulungi. Bo bannaffe abanyaanyimbe bagamba think twice. Kwegamba tolowooza gumu n'osalawo. No, think twice. Ebigambo ebikujjira, amaloboozi agakujjira, gwe weebuuze kimu, is it in line n'ekyo ky'oyagala? It is very unfortunate nti ffe mu Africa wano bwe tuba tukola, we don't make such decisions. Ez'okugamba nti njagala kino, kubanga most of the time tubeera driven by nature. Kwegamba nature yetutambuza. Owulidde? Wasoma n'otuuka mu P3 ng'oli musanyufu nnyo ng'oli ne taata ne maama. Bw'atuuka awo ne bakusindika ogenda ebeere ewa kkojja. Bw'atuuka ewa kkojja, muka kkojja n'akufuukira ezzike. Awo n'otandika okusoma ng'osomera mu bugubi. Embeera n'ekaluba nnyo n'oba nga ne by'osoma tokyabitegeera. Anti ewaka tolya mmere, biki. Oba otuuse mu P5 ne bakubikira taata ne maama nti bo baavuddewo. Kati osigadde oli mulekwa. Kkojja yali akukuuma kubanga alina ke yafunanga okuva ewa taata ne maama.
kakati mukakojja akugobye ewaka kubanga ne kojja taliiwo, ofundikidde oli ku nguudo. Kwegamba ng'olaba nti obulamu bwo bwonna waliwo ekibudrivinga ekitali ggwe, nga ne bw'osalawo n'ogamba nti nze njagala kusigala wano, embeera ekulaga nti nedda tojja kusigalawo. Kati n'omanya nti okuze, somehow okuze, kati oli ggwe. Va ku biri bye baayogeranga mbu ate simanyi tojja kumalako, tojja kusobola, simanyi biki. No, now there you are. Byonna obikoze obiyiseemu. Katonda akusaasidde oli nnyini ennyonyi. Owange ekiruubirirwa kyo ki? Oyagala kudda kwesasuliza bano abaakuyisa obubi, oba oyagala kuteekateeka bulamu bwo obw'omu maaso oleme kuddamu kubonaabona nga bw'obonyeebonye? Sooka weebuuze. Ogambe mazima mu bulamu bwange kiki kye njagala? Naye ddala ddala njagala ki? Oli muddya, omusajja yakuwasa, akuwa buli kimu, ozadde obwana bwo bubiri, abuweerera, yakuwa n'emmotoka ebutambuza ebutwala ku ssomero n'okubuggyayo, emmotoka eyo gw'obeera nayo awaka yakuzimbira. Kaakati oli awo otabanguse, oyagala mbu nakunoba mbu olw'okubanga omusajja yafunyeeyo omukazi omulala. Okakasa ekyo ky'oyagala? Tuyina ebintu bingi bye tuteekeddwa okutunuulira nga tetunnakola kusalawo mu bulamu bwaffe. Okusalawo kuno kuba kunene nnyo mu bulamu bwaffe. Biki bye tusalawo mu bulamu bwaffe biba bikulu nnyo. Kati njala tutunuulire omuwala ng'oyo. Anoba mu maka omusajja mwatabeera nakola ki? Nakubeera. Mbu olw'okuba omusajja yafuna omukazi omulala. Kati anoba. Nze kyo si kye kisinga okunnyiiza. Ekisinga okunnyiiza ng'ate naye ayenda. N'omubuuza kati bw'oba oyenda ate onoobera ki? Kubanga ky'obanja omusajja ate n'ono gw'oyendako akikuwa, kati beerawo nno. Decision making is a very big factor mu bulamu bwaffe. Kikulu nnyo okumanya kiki ky'osalawo. Naye wakati ng'osalawo buli kimu waliwo ky'oteekeddwa okumanya nti kola okusalawo okukuleetera okuwulira obulungi. Okwo tojja kwejjusa. Bw'oba osalawo sooka weetunuulire ggwe ng'omuntu. Ofunira wa mu kusalawo okwo kw'okola? Bw'omala tunuulira abakuliraanye. Bayisibwa batya ng'okoze okusalawo okwo? Kati awo kikuwa okumanya kiki ky'oteekeddwa okukola. Priority abeera ggwe kubanga at the end of the day ggwe nannyini kusalawo, era effects zonna ezinaava mu kusalawo okwo zigenda kudda gy'oli. Okusalawo okumu kutwalamu ebbanga okulaba repercussions zaakwo. Okusalawo okulala kweragirawo. Nze nina omwami gwe nalaba yagenda n'asalawo abaana be bonna bagende ebweru era n'akikolerera nnyo. Agenda okurealizinga nti ate asigadde yekka nga n'emyaka gimuweddeko. Naye mu myaka nga w'ogambira nti kati bannaye neetaaga abaana bange bambeererewo oba kale waakiri abazzukulu nga tewali, ng'alina kubeera n'abagwira beerere b'atamanyi abatamumanyi nga be bamuweereza, be bamukyusiza, be bamukolera buli kimu. Kwe kyengezaako okulaga nti bw'oba otandika okusalawo ate totunula wano ku nnyindo yo, tunula mu maaso, amaaso ogasusse n'obwo obwengula bw'olaba. Kola okusalawo ng'olowoozezza bulungi. Kati eri abaana bange abavubuka, bannaye musooke mumanye kye mwagala mu nsi muno era mutandike okwezimba nga mugenda gye kiri. Si weewaawo? Weebuuze ddala njagala ki?
nti njagala kuzimba nnyumba. Bwe mba njagala kuzimba nnyumba, ekyokkola okusooka tekuba kufuna ssente. Ssente si ze ziba ekizibu. Kisooka kusalawo. N'osalawo n'ogamba mu butuufu njagala kuzimba nnyumba. Njagala kuzimba nnyumba nti ye. Kati osazeewo ki? Nsazeewo ŋŋenda kuzimba ennyumba. Kyensazeewo. Ky'osazeewo nti ye. Kati bw'omala okukola okusalawo okwo, olwo otandika. Olwo otandise. Sooka ogende eri abazimbi obabuuze. Naye olowooza akayumba ako aka rooms 2-3 kamalawo ssente mmeka? Basooke bakulage ku buyumba bwe balina. Gamba eno ogiraba? Bw'obeera ne miliyoni za 3 ogizimba. Eno ogiraba? Miliyoni za 25 osobola okuzimba akayumba bwe kati. Nti naye ate omanye ekyewuunyisa? Bw'obeera ne miliyoni 5 ate osobola okuzimba bweti. Kyemugana ne miliyoni 5 osobola okuzimba ennyumba? Nti ye zigisobola. 5 nti ye. Kakati ng'osooka omanya nti miliyoni zo 5 zisobola okuzimba ennyumba. Kati ekyo bw'omala okukimanya, ng'osooka weebuuza nkola mulimu ki? Ng'omanya nti munnaaye nze nsiiga cutekisi. Nti nsiiga cutekisi nti ye. Buli lunaku ntereka ssente mmeka? Nti buli lunaku, kale olunaku bwe luba luntambulidde bulungi okutwaliza awamu, buli lunaku nterekayo 5 zange. Nti kati bwe mba ntereka 5, bwe mba nsobola okukola ewiiki ne nkola ennaku zange 6, nti egyo gy'emitwalo 3. Kati bwe mba nkoze wiiki zange 52 mu mwaka, ke kakadde kamu mu emitwalo 5 nga mu ziizo ze mba nsobodde okutereka. Kakadde kamu mu emitwalo 5 ng'ate baŋŋambye obukadde 5. Ennyumba nnaagizimba. Ennyumba nja gizimba. Kati nkole ntya? Kansooke neebuuze ku maama. Halo maama. Maama, ono ye maama Naalongo Nalubaale. Munnange, nafuna ekirowoozo ne ŋŋamba kanzimbeyo akayumba kange. Naye nagenda okubalaabalamu nga nsobola okutereka, kale ne nterekayo akadde kamu n'ekitundu. Naye ate ennyumba maama yeetaagisa obukadde nga 5. Maama nkoze ntya? Kati nze maama nja kukubuuza, ddyo ettaka oliyina w'ogenda okuzimba ennyumba? Nti ettaka ddyo ndiyina. Nali nagula kapoloti kange, oba taata yansalirako ku kabanja n'ampa n'endagaano. Kati nze maama nja kugamba munnange omanyi, olaba babbanka abo? Bw'oba oyiye omusingi n'oguzimba, basobola okukuwa ssente ezimaliriza ennyumba. Sooka ogende obatuukirire olabe. Oba si kyekyo, oba okyakuŋŋaanya ssente zeezo ng'ofunyeyo ne banno abalina endowooza ng'eyiyo, nga mutandise okutereka. Ogenda okulaba ng'abadde asuubira akadde kamu n'ekitundu, ng'okutte obukadde 5 omulundi gumu mu lutereka lumu lwe mwaterese mu kibiina kyammwe. Ekyo nakibagamba ne mbagamba okwegatta ge maanyi. Kale tukole okusalawo. Ekisookera ddala tusalewo okubeera n'emikwano emirungi egyo egituzimba ate nga gyagaliza. Tusalewo okwekkiririzaamu era tusalewo okulemera ku bigendererwa byaffe n'ebiruubirirwa byaffe mu bulamu. Bwe tunaagenda mu maaso nga tukola okusalawo okulungi, okwo kwe twenyumiririzaamu, tujja kutuuka ekiseera nga mu mazima naffe ensi etwenyumiririzaamu. W'owulira okaluubiriziddwa mu kusalawo, bambi weebuuze.
weebuuze ku mukwano gwo oyo gwe weesiga. Ekyo nakyo nakibanyonnyola ku mikwano ne mbagamba nti si buli mukwano gwo nti mulina kuba nga mupepeya. Nedda. Eriyo omukwano gwo gwe musobola okusinkana emirundi 2-3 mu mwaka naye nga buli lwe mwogera by'amagezi. Ayinza n'okuba nga mukulu, mukyala mukulu naye nga mukwano gwo. Si nnyo nti mupepeya mwenna naye nga bwe mutuula bw'oti n'omuyitiramu akuwa amagezi amalungi. Akwagaliza, akwagala takuyinaako buzibu. Mukyala mukadde ku kyalo naye bw'ogendayo ewuwe n'otuula ne munyumya omufunamu ebigambo eby'amagezi. Kati okwo kweyongereza bano emikwano gino egy'embeekuulo egikwagala ng'oli mu budde obulungi mu biseera ebirungi nga bw'ofuna ebizibu bonna badduka. Kati omukwano ng'oyo gw'otuula naye mu mbeera ng'ezo n'omuyitiramu. Omuntu yenna singa amanya nti otadde obwesige gy'ali naye akweyabiza. Naye ffe obuzibu bwe tulina abavubuka tubuukabuuka. Omanyi nti oyogera n'omuntu n'atakakasa nti kyakugambye okitegedde. N'ayogera naawe leero n'ayogera naawe enkya n'ayogera naawe luli. Naye nga byonna by'ayogera naawe osigala toyinaako na kimu ky'otutte. Kale tuyige okusalawo obulungi. Tuyige okusalawo obulungi era tukole okusalawo kwaffe nga tutunudde mu kitangaala kyaffe, ekitangaala eky'ebiruubirirwa byaffe mu bulamu, kye twagala okubeera, kye twagala okufuuka. Abo be twegomba okufaanana tutandike okweyisa nga bo. Tutunule tweteeke mu bigere byabwe twebuuze nti singa abadde ye nga gwe bagambye ekintu bwe kiti yali kikoze nti tasobola kukikola. Ekyaki nti nakwata obusente bwonna bwakuŋŋaanyiza n'agenda mu nkuuka tasobola. Era bw'agamba nti ssente nakuŋŋaanya za nti ziba za nte, ne bw'oleeta enkoko n'ogamba nti eyo gy'olaba ekuza 600 oba ekuza 200 aba agamba agenda ggula nti era nga kyasibiddeko. Bannange mukitegedde? Kale tukole okusalawo okulungi, tukunywerereko, tukutambulireko kuva n'olwaleero tumanye nti tulina kye tugenda okukyusa mu bulamu bwaffe. Lekeraawo okugwiragwira buli kimu, nedda. Kola okusalawo era ng'omutendera ogusooka gwa kumanya nti kati nsazeewo kino kye ŋŋenda okukola era okikole. Okay? Kale mwebale kubeera baana balungi, mwebale ku attendinga, musubscribinge, musharinge, mulikinge. Ensonga zino tuzikwasaganye tugende nga twekulaakulanya tumanye butya bwe tugenda okuyita mu bulamu buno ng'ate tuli banjawulo. Yes, tugenda kutandika okukola right decisions. Right decisions, tutunula left, right, central ne tumanya nti this is the right decision. Kasita ebange ekuleetera okuwulira obulungi ng'olaba eryiminga n'ekigendererwa kyo kwegamba eri mu layini entuufu n'ekigendererwa kyo, eyo decision ginywerereko. Okay? Mbeere bulungi, tuddemu nate.